omwana ow'obwenzi gwe wayenda aliko ebigambo bingi n'ekyoba osooka okutegeera nti gwe kasita weetantala omulundi gumu gwokka n'oyenda obwerere bwo bwe pap ne bukoona ku bwerere bw'omukazi bwe pap nga siwa halaali okakatibwako embooko 10 singa obanga toli mufumbo naye bw'obanga wali owasizzaako ne bw'obanga omukyala wamugoba gwenna ate ekyo ekibonerezo oba okisusse singa ogeza n'oyenda ekikakatwako oba okeekeddwa okukubibwa mayinja naye ate singa omuntu aba yayenda emirundi 2 nga yasooka n'ayenda eri mu buvubuka nga tannaba kufuna mukyala kyokka ate n'ayenda ng'alina omukyala oyo nno agenda kulondako ekibonerezo ekimu ku 2 imma okubeera nti akubibwa mayinja obanga akubibwa mbooko 10 kyolonzeeko tekiba ekituufu eyo nno kyekiyitibwa okutukuza gwoba otukudde mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyannaku nnyo nti abantu abasinga obungi tulowooza kutukuza bufumbo ne tugaana okwetukuza ffe ate ffe abantu munnange edduwaazo z'osaba ziba tezigenda kukirizibwa kyonva mulaba nga tukomplaininga nti bannange lwaki Allah tusaba Allah musabe emirundi mingi tanyanukula lwaki wagaana okutukula mu guzambi gw'oyina ogubi ogunene wagaana okwetukuza singa weetukuza la'allaha yakunu laka khayran kyandibadde oba oliawo nga kirungi eri Allah subhanahu wa ta'ala kiri naawe gy'oli so kati ku mwana wa haramu mwana ow'obwenzi omwana ow'obwenzi takkirizibwa kuyitibwa mwana haramu takkirizibwa kuyitibwa mwana haramu wabula gwe eyamwenda gwe bayita mwana haramu gwe mwana haramu kubanga gwe wakola ogwokola haramu omwana oli ow'obwenzi omwana oli ye teyakola ku bwenzi teyakola ku haramu haramu gwe wamukola mwana haramu kitegeeza omuntu eyakola haramu kati omwana oli takolanga ku haramu gwe wakola haramu gwe tuba tuyita haramu gwe mwana haramu wawa gwe wakola obwenzi kati omwana oli talina musango mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala era fatuwa gye twasembayo okuyisa nga tuli e Uganda oluvannyuma lw'okwetegereza obujulizi twalaga ne tusomesa abasiraamu ne tunnyonnyola twasomeseza kumpi emyezi 2 nga tusomesa ekintu ekyo nga tulaga abantu obujulizi obulaga nti omwana ow'obwenzi ono singa omusajja okakasa nti omwana ono wo obujulizi ne bukakasa bwonna DNA ekakasiza nti omwana wo naawe wennyini n'okakasa nti omwana gwe wamwenda byonna ne bikakata omwana ono kasita okakasa nti wo ajja gabana ku maaliyo olw'obujulizi obungi bwe twesembesa era ne tubunyonnyola ayina obudde era ng'olina obusobozi osobola okugenda e Uganda osobola okutuma omuntu e Uganda n'omugamba akuwa CD gye twatuuma erinnya amateeka agafuga omwenzi twannyonnyoleramu byonna ebifaananako bwe bityo CD ziwerako ziringa 8 genda ozifune ojja kubanga oyongera okutegeera amasala ago newankubadde nga waliwo baseeka abaleekaanira mu buleekaanizi nga talinaako obujulizi mu nsonga eyo muganda waffe mwannyinaffe yabuuzizza nsuubira nti ekitegerekese bulungi omwana ow'obwenzi talina musango gwonna gwe yakola era bw'obanga omulina nga wakakasa nti omwana oyo yakkirizibwa okugabana ku maali ye newankubadde nga okola ekikyamu kyoteekeddwa okusooka okwenenya mu maaso g'ekitiibwa Allah jalla sha'nuhu okusaalira mu ngoye z'abatali basiraamu n'agamba nti singa abayina baganda be famire ye si basiraamu kyokka n'agenda okubalambulako agenda okutuukayo essala n'emukwatirayo akkirizibwa okusaalira mu ngoye zaabwe engoye zaabwe zawulamu miteeko 2 waliwo engoye zojja okusanga nga bazambaddemu engoye ze baba bambaddemu olw'okuba nti madhannatuha najasa ebiseera ebisinga obungi tukakasa nti zirimu najisi tokkirizibwa kuzisaaliramu naye engoye bwe zisanga nga zitukulayo gisanze ku musumaali okkirizibwa okozesa olugoye olw'oba nga tolina lw'ogenda kukozesa n'olusaaliramu wallahu a'lam Yahi ono yagamba yakozesa ekigambo yahi simumanyi era teyogedde erinnya lye yagambye nti okuwa omuntu okugabanya emaali y'abafu yakubye ekifaananyi ku Supreme Council nti abaana baba bazadde bana omu n'afa bajja kitaawo bw'aba afudde bw'aba bagabanya emaali eno ate oli eyafa ye tebamuwa ekigambo ky'okugabanya emaali y'obufu kigambo masala mawanvu manene magazi
wabula kyobuuziza direct okwanukula tugamba nti omuntu bw'aba afudde ate ye tafuna maali. Omuntu bw'aba afudde tafuna ku maali kasika kubanga ye taliiwo. Omusika yaba aliwo nga mulamu, kati bw'aba afudde ye tagenda kufuna ku maali, wabula ali mu kifo kye, for instance omwana owuwe yagenda okusika ku maali ya jjajjaawe, naye ye omufuuli tagenda kusika. Era bw'aba bagabanya emaali, omwana ono omuzzukulu tebagenda muwa kyekimu ne bano bakitaaba abato. Bo bakitaaba abato balina portion yaabwe nnene, ye agenda kufuna katono lwakuba nti yava mu ddaala liri nakka mu ddaala lino. Ekyo kyekituufu ekiriko obujulizi mu hadithi z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Wabula singa aba akyaliwo nga mulamu ne waba mulwadde nga atakirizibwa butakirizibwa, afuna kyenkanyi ne bano abakyali abalamu, era embaali waba amaze ogifuna n'afa, abaana be bagenda kugisikira ye na bona mukyala waabwe. Wallahu alam. Ekibuuzo ekisembyeyo kibuuziddwa mwannyinaffe Khadija Ali kale kaŋŋabe bugambe nti Khadija Ali ebinaddira gwobimanyi. Khadija Ali abuuza nti okusabirwa ayina bakadde be nga si basiraamu, bakadde be nga si basiraamu ne bakirizibwa ogendayo n'abagamba nti munsabireko. Kati lwaki ogenda eri abakafiiri ate okusabira Khadija naawe ng'ate okimanyi bulungi? Khadija naawe okikakasa bulungi, okimanyi mpozi era yagadde kubuuliza abantu balala. Okimanyi bulungi nti Allah yagamba subhanahu wa ta'ala nti wama du'aa'u al-kafirina illa fi dhalal. Omukafiri kyonna kyasaba Allah subhanahu wa ta'ala takikkiriza. Lwaki? Anti mukafiri, edduwa ya Allah tagikkiriza. Kati ate lwaki ogendera omukafiri okusabira? Eno gwenyini weesabire oba genda eri abasiraamu bakusabire, kila khayr. Amma omukafiri ne bwasaba edduwaye Allah subhanahu wa ta'ala tagikkiriza era agiwulira naye agisula mu kasasiro. Lwaki? Tayina bikkiriza duwa ya muntu. Agambye ye ate baba bafudde nzikirizibwa bagulira essanda oba keesi mu baziikibwa n'ebimuli. Bwaba bafudde nga gwe oyina wekka obuvunaanyizibwa obwo, ogula ebintu ebyo n'obaziika. Olwa hadithi ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, taata we omuto ayitibwa Abu Talib bwe yafa, taata we yennyini ayitibwa Abu Talib, taata wa nabbi omuto bwe yafa, nabbi yamugamba nti idhhab fawarihi, genda omuziike, genda omusuuleyo omuziike, bw'omala okumuziika ate okomewo onaaba omubiri. Kakati okkirizibwa okukola byonna ebitegeddwa okubaziika n'ogula essanda zaabwe, ebigo ebibaziikibwamu, ebikeesi n'obigula obanga gw'olina obusobozi n'obigula ne babaziika naye ate bw'omala obanga olina byokoze oba okumanaaza oba okumukwatako ng'omaze okufa, ng'omaze okuziika okomawo n'onaaba omubiri. Ekyo nno kiriko muntu atakkiriza tali musiraamu. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين.